Nkubuuzaako nnyo gw'omulabi wa programu Ndi Mukazi. Amannya nze Omugavesi Makula Shakira. Tuli ku Shaki Media UG kwe tukutuusizaako programu eno. Gwe wenna anoonya programu y'abamaama. Ku Shaki Media kwe tubeera ne tukuteerako emboozi zino. Gwali eyo nga olina omutima omulungi, omuyambi, ogwagaliza, ogusingako kwogu. Wekwate nnyo Shaki Media tugenda kubanga tukuteerako emboozi ez'enjawulo. Okujjukizaamu nti programs zetutera okuteerako zitera kuba nnyo z'abamaama. Era ojja kwekanga nga tulinayo omwami gwe tuleese nga naye programu ye oba emboozi ye yeekuusiza ku bamaama nga bye byamuviirako embeera efaanaganako bw'etyo. Nyongera okujjukiza gwe mukwano genda osubscribing nyiga akade notification ogenda kubeera ng'ozifuna bwe tuba tutaddeyo episode yonna eba egenzeeyo. Tukusuubiza okuwa ekyo ekisinga okuba ekirungi. Olunaku olwaleero twatambuddeko tuli sayidi zeno ky'abakadde gye twasanze omukyala Sumayiya mukuba kyeyo. Alina emboozi ye ennungi ennyo gy'ayagala okuba ng'asomesa gwe wenna ali eyo eyeteekateeka ogenda okkuba ekyeyo, asuubira, agenda n'akirowoozaako bulowooza nti mu maaso eyo oligendako mu nsi z'abantu abo okole. Twagala tumufuna atubuulire ki kyayagala okusomesa gwe omwana omuwala ali eyo. Ne bw'aba mwana wa bulenzi omanye gwagenda ogenza otya, olina kuyita mu makubo ky'amatuufu okuba ng'ofuna ekituufu. Tetumanyi oba yayita mu makubo matuufu oba gaali mafu, kati byonna agenda kubeera ng'abituwadde. Nyongera okujjukiza mukwano wekuumire ku programu Ndi Mukazi ku Shaki Media kw'ogisanga kokka. Ku Shaki Media Uganda kwe tuli omukyala tumusisinkanye twagala naye atuwe ku mboozi ye. Biki byayagala okusomesa eggwanga. Sanyusa okulaba mukwano. Nange okusanga madam. Amannya go? Amannya gange nze Sumayiya kabenge. Sumayiya kabenge azaalibwa wa? Nzaalibwa Ndese. Okay. Ku Gayaza Road. Gayaza Road. Olunaku lwaleero omuwuliriza wenna ali eyo nkuba kyeyo nawe ayagala ogenda ebweru okuba ekyeyo. Nzize okubasomesa. Bw'oba ng'owulira nga osobola okufunamu ky'ofunamu kiyige. Okusinziira mu lugenoze lwe nayitamu nga ngenda mu nsi z'ebweru madam. Bwe wali ogenda wabweru wayita mu makubo matuufu oba? Sijja kugamba nti matuufu oba makyamu kubanga akaseera ako nze nali ndabira ddala nga ndi mu makubo matuufu. Bwe nali ngenda waliwo omukyala omu gwe natuukirira nga baŋŋamba nti agenti era atwala abaana ebweru. Omukyala oba nti yali mubi nakola ku pasipoti yange nga nze neevaayo mu wiiki egi era mu wiiki ey'okubiri nali maze okulinnya nga ŋŋenda. Bwe twatuuka ennyonyi yasooka tuteeka Egypt we nali nsudde ne pasipoti. Pasipoti yayamala neerabika era nze nasembayo ku layini eyo nga tugenda. Deni ntufuna ennyonyi ey'okubiri yatusobola okututwala paka Amani ky'ekibuga ki Jordan. We twava ne tutambula ne tulinnya wejje yatupikinga we yatusanga. Ennyonyi ey'okubiri basanga Amani. Ne yasooka twagirinnya Entebbe ne tusula Egypt. Kati ku Egypt twava saa 11 ez'olweggulo nebeera nga yetusula Amani. Kati atupikinga atusanga mutabani wa Abu Maliki. Atujja mu mmotoka n'atutwala ku baasi twatukosa wa emu ya Kawungeezi. Ne tulinnya baasi ne tutwala Akaba twatuuka saa 11 ng'obudde bukya. Kati bwe tutuuka Akaba maidi munnaffe eyali akola mu ofiisi y'omuddugavu munnaffe era munna Uganda yatupikingawo. Bwe twatuuka ne nnaaba n'okwebaka seebaka zaali ziwera ssaawa emu ya Kawungeezi. Mukama wange najja nampikinga ku ofiisi nantwala yali yambukinga okuva ne Uganda. Ekyo baali bakikugambyeko nti tukutwala naye omuntu yakusasudde dda? No. Tebakikugamba? Tebakingambako. Bagga otandika butandisi kola? Baŋŋamba. Bwe natuuka ne baŋŋamba ggwe nakatuuka ku ofiisi bino ebyogamba osayininga ebikinze saabikola. Kati mukama wange bwe yatuuka bantwalamu x-ray nnene era ne bamala okunkebera nze nanga bwemanyi bankuba kyeyo mwenna mukimanyi. Bwe bamala okunkebera then bakola general body check up. Ne bantwala wayitawo omwezi gumu
n'ebintu bino biddanga birungi omusaiwe nga mulungi nga mukyali awo ku ofiisi no nga tulingidde olwo mu nnyumba y'omuwalabu era omwezi ogw'omulamba naye bwe nali nga olunaku olwasooka nasanga abantu banyaniriza era bulungi ne bankwasa n'akaana akato kali mu myezi gyali 7 nga tekatambulangako tekabulangako era nga kali ku mata gokka mu bufunze nga yakonziba kati omwana oyo bamumpa twali wa muzadde azaala omwami gye namusa gwe baali bakwasa omwana oyo ng'omukyala ono yagamba yazaala omwana oyo baali bamutalweta omwana nti yamuzaalira mu nsobi era bwati yamusuulira omusajja naye nga mu maka g'omwami we waali afumba omwami omukyala yali mu maka nga afumba naye omwami omwana n'amusuulira bba ti yali nsobi okuzaala omwana oyo ng'ayagala kana akawala akakulu naye akawala nkeerabiddemu ku linnya kati omwana oyo bwe bamumpa kati ng'omukyala tansi okugamba nti kaafuna omukozi agenda okubeera n'omwana oyo kuze kufuna omukozi e Uganda abagaba bannayuganda tulina empisa kati bampa omwana akaana akanjagalwa akasa mu kifuba ne kagwawe kati mu kifuba kyange nasangawo ekyokulya nasanga kobozi ze bampa nenywerako amazzi naye nga tesiti yazo sizitegeera mu kamwa bwe twamaliriza bwe tuzaasemu yakawungeezi ku lunaku leero banvuga ne banziza ng'ennaku z'omwezi 31 kuba nalinya 28 nalinya 27 nentuuka eri 29 emmaka g'omukyala kati era kwali 29 tuyingira ennyumba ye neebaka tebanzikiza kula mulimu gwonna budde obwakya ntandika okukola kumakya naye nga nebyenkola sibimanyi kuba saafunamu training yonna olw'ensonga nagendera mu mikono gya agent sayita mu company tewayita mu company era nze biyero book bikinali sibirina kati omukyala oyo natandika okulabirira omwana wayitawo ennaku zaali 6 omukyala oyo yampita nkola emirimu n'enzokka ssaawa yali emu ey'okumakya jjukira nali nga nsulanga n'omwana nga nsumbuwa ekiro simanyi nkuza gye baali bamukozaamu omwana namuwa keya kubanga ne mukyala muzadde era yanjagala n'omuwala omukulu yali wa myaka 4 yali tanjagala nnyo lwa nsonga twali tukwatagana mu lulimi omwana ng'ayokusobola luwalabu ate nze nga nange mmanyimu oluzungu lutontono ate nga naye omwana tamanyiddeeko ddala kati awo waava obuzibu omukyala nno okwayagala nnyo omwana oyo nga bw'akaaba omukazi ayagala ajja kunkuba omwana omukulu n'omuto nga takaaba naye lwakuba nti nze nalina keya y'abaana saakifaako nagenda maaso n'okupewa omwana keya omwana yamala nanjagala era bwe nabba omutima gw'omwana oli otaasa okukwatagana mu lulimi oluwalabu noono omuto ne baagaana okuddamu okusula mama waabwe ng'abaana babeera nange bannange mwenna bankuba kyeyo abalabirira abaana kino mulabire ku nze omuwalabu alekerera ekirala kyonna n'ayagala omwagalira omwana naye ate mulimu abamu nga bw'oba omwagalidde omwana omukyala nakumukira musango kubanga omukyala oli yankubanga olw'omwana nga bwakwata oba nga alina kyaleese ekyokanya ky'omwana nga takikkiriza ng'abaana baagala kulira ku ssowaani emu nange kati bambi omusajja kyamusanyusa mu mutima gwe mukama wange omusajja yali musirikale era nga nkeera ne mumuwaza ne mugololera engoye ze najjanga wapa agenda nze mutegekera buli kimu omukyala ono yagenda okulanga ate kyalina ssanyu waka bulungi eri abaana kyokka n'omwami nga takola ki nga ndowooza netamuwa bulungi oba ssanyu nze naawe kati omukyala atandika okumpalana natandika okumpaayiriza nga byesikoze lwali lumu mwana yali azannyira mu mazzi naŋŋamba muleke amazzi ga sinki ne gagenda maaso n'okuyaga omwana agalimu omwana n'amukuba ekifaananyi nakisindikira bba n'amugamba lengera omukozi gw'owaana alese amazzi omwana azannyire mu mazzi nansindika naŋŋamba genda oyimirire wali kyesaamanya nti agenda kunkwata kifaananyi agenda kunkwata kukola ka vidiyo ng'omwana nzannya amazzi nga nzenyimiridde mutunuulidde bwe nti omusajja bwe yajja yampita nga naye tamanyi luzungu omusajja omukazi yalina omuvuunulira kyokka ate nga nange alwogera sinza alumanya ennyo kati nga nze njogerezeganya na mukyala omukyala yavuunulira ki omwami kati munnange omwami naŋŋamba eneberera stoning toddamu kuleka mwana amazzi kunne oba amazzi g'ejjodani ga bbeeyi konze oke neyanziza baba neŋŋenda nenebaka kati omukyala nti kyamuyisa bulungi
omukyala atandika okumpala n'omwana ajja koze emyezi 2 nga n'okutambula dduka abaana ne banjagala ne bampalaavu naye nga ndya buli kyenjagala era nengejjera ddala bulungi nnyo eyava e Uganda nga nna kiro 8 olwongenze mu 9 nga mwezi 5 kati waayitawo ebbanga lyali lya myezi gyali 3 nga nzijja tuli mu struggle omukazi anvuma desijja bannyonnyola kumalayo byamunyanga kubanga n'akati okutunga anvuma nemba sina musawo nga nvuma omwana bwalwala gamaze mulwazizza kati awo emyezi 3 nga nsindika sente zange Uganda gyali emyezi 2 nga buli okazi kagusindika gumu kati natandika okuzimba kati sente ze wasindika zikatinga ngendo okuba eno sente zituuse kyokka eno bampadde empapula ze bakoze ki bazisinze nga kumpapula olaba nga sente zituuse zasindikiddwa kyokka eri omwana nabazikola ki angamba be Uganda bakubye konze omuntu azisivinga sente zange mama tasobola kunziba ate mwana wange kati mukubigoberera ennyo n'omwami sente bitubanga tebasinsa azijja yazikomya wazimpa kati wamala okuzimpa ne bamani badamu ne basindika buto ne zigenda e Uganda kati bamala okusindika sente atandika okunchunya ennyo namugondera sayagala kaluba nagamba kamugondere siri mu nsi yange ninkola buli kyakola kikyayagala kubanga ebimu tebiyisikana mu kamwa kusinza ku byaliwo kati bwe mala omukolera buli kimu kyayagala alaba nga nze ndabika nja kumalako ni oba eri alaba nga nja kumalako n'ekyumba ky'essima kuba bangamba buli mukozi eringa ng'agendangamo nga tawangaalamu kati munnange omukazi ankubira essimu angamba sente zaatuuse e Uganda tonze ye ogenda kulininga ennyumba yange omale ng'ogendenge ewa maama teta anti bamuyita teta jajja kale maama we nga tumuyita teta tumuyita jajja kati neŋŋamba naye ate Jessica gyali lwaki nkirininga side ne side mbuse Jessica aluddeyo talina kukola nnyo jajja mulwa bamuyita ateta teta ya teta kati neŋŋaana kati Jessica ankubira ngamba nedda soma tokkiriza kirininga eno nga gyendi buli kimu mba nkikoze ki baffe tuba tukwatagana kuba yali munna Uganda munnange kati omukazi wavanga bukiseera n'abanga nkuba pena bamugamba madam please nambuuza what do you want kwanza I want to go to office nangamba wala kwanza wada nangamba nkiddemu ne mugamba analuhi makitabu ne muddira mu lulimi lwabwe analuhi makitabu kati namugamba analuhi makitabu kazi yava nansi mululu ye najjamu engato eri kakondo ngeyo naginkubanga nkubisa kakondo analuhi makitabu kitegeeza makitabu kitegeeza office ana nze ngenda ku office kati ne mukwata emikono mugamba to kiddangamu kunkuba nze munna Uganda mu Luganda tiyamanya kyenayogera namuga tukiddangamu kunkuba nga ndi mukambwe nnyo kubajuka ne musinga n'obunene kali kati nti kali myako banga bimweta nga bakakwata bwinti nsobola okukuba nali okangamba nti ensi yange nakubira bba nangamba nkumuza ku mulimu nkozesa ku office nenzikiriza nempakinga ebyange byonna nasigala nkola emirimu yadde nali maze okupakinga kati omusajja akiwulira nti nzira ku office ate nga ali alaba nina keya mu baana bwe yadde akaatutya ku mukazi n'amukuba kati omusajja natandika okuba nga mukazi buli lunaku nga bulwadda mukazi waba alina kyampabidde nga omusajja amukuba bulwaba alina kyampabidde nga omusajja amukuba omusajja kazi wekuya plan necessary banzije mu nyumba omusajja tayagala nge muki ewaali obuzibu kati mu lulimi lwabwe saamanya bye bayogera neraba mukazi kunyumiriza kukola neŋŋaana okukola kati eri akubira omwami amugamba naganya okukola neekulakasiza era nanyinja nga ntwala wannyina kati wantwala wannyina atandika kunkuba mubuuzi onkubira ki kati nga tanyega ekyabamu nga bali bakubagira yawaayo ensonga ze saamanya mu lulimi lwabwe kubanga nali ndi newcomer nga nakagendayo ekyavaamu mama we n'amugamba taddamu kuba mukozi nasiba mu nnyumba ya mukama wange kubayo omukyala ayiredde kunza ku office nga ngamba ngenda mumalirawo amaka ge kati bwe natuuka ewannyina nangamba tozayo kati akubira bba nimba nnyina bagamba nti omukazi mubi omukazi akubye madaamu ne saamukuba akubye madaamu kati omusajja abagamba mumuvuge mumuzze mu nju yange akimanyi mwagala nnyo sisobola mukola kintu kyonna olwo ndi myezi 3 kitundu ya kati bwe banziza mu nyumba bansibira mu nyumba omukyala addawa kati ng'omwanya alina okujja bamuwa ekisumuluzo yalina okujja nsinkane muki so nga kodde kubaliko kakunzita esaamanya kati naye mmanyi nti omusajja emuntu mulamu gyendi bye bayogera n'omukyala saabitegeera
naninda mwami nandi omusali yasooka nadda awaka ateekawo abaana so ng'omwami akomyewo saamukulisaayo nasigala mulomo yange beggulirawo kati omwami nyenduka naye ayingira wampita maya waina hamu baba taali yalla sabsulaha ninsituka niŋŋenda bwe natuuka ambuuza kikyoyagala olwaki akifogedde mu luzungu what do you want konze nja kudda Uganda nanga come again konze nja kudda Uganda na wali nakyoka mu luzungu ne mani nkidda mu Luganda lwennyini tinjagala kudda Uganda koye okay nambuuza abantu be Uganda bayina ssente mmeka ze bagenda okunsasula nakugula miliyoni 10 naŋŋamba yangula dinaali 2,000 ze dola 10,000 naŋŋamba ssente ezo ogenda zijjawo zimpe abantu abalina ssente zimmala dola 3,000 kati dinaali 2,000 naŋŋamba ssente zo ziyangula nnyingi nnyo kati ebyo byonna nga omaze okubitegeera bakugula dinaali 2,000 wava eno ng'okimanyiiko nti gy'olaga olwedde baakuguza edda nga ssente bazikuwadde nako oba nedda mukama wange nedda madamu kati bw'abiŋŋamba ne mugamba ngenda kwogera n'abantu bange ne mugamba naye lwaki temwogera ne ofiisi ne babakyusiza omukozi kubanga baŋŋamba kontrakiti nga ya myezi emeka 3 kati bwe baya myezi 3 babakyusiza omukozi nze nzire Uganda ne mugamba naabi wange tebali bulungi ne bambuza ne mbagamba ndina mulwadde wa pressure ne bangamba bankibira nga sirina kirwadde kyonna mu mubiri olwo bagamba mu lulimi ki mu luzungu anti omusajja ayogera Luwalabu omukazi azza mu luzungu ate oluzungu nduwulira nange bulungi kati bwe tutuuka omukyala omwami n'agamba okay oyakudda Uganda nti gye bakubira Bomaliki n'abagamba omukozi mumuze kubanga yali amanyi embeera y'amakaago nga bukozi bwamuwa ayita mu ttanuulu kati ono yasembayo yatuluka byose bunyumba nga maze emyezi 9 nga ne bamusibira mu nnyumba bali bamutumira bintu ku dduuka kati bwe yabagamba bwati n'agamba kale Bomaliki manyi tagenda kuddiza ssente zange omusajja yasumulwa omusipi ogwa poliisi omusajja yali wa poliisi n'atandika okunkuba kati bwankuba akubisa nawali ekyuma akuba mutwe kyennakola saakaaba kyogamba zimanya kuba ebintu ndigesa wasikaaba kyennakola nefuula mayiti nefuula ngaafudde banansamba naleta amazzi nanjiira banalinnya nga wafuntula bwati n'ekigere kye n'ekigato kino ekya poliisi kyavaamu ne mukazi n'amugamba mulekerawo nandika ne babeera wali nga batudde kati ne bankwata ka vidiyo ne bakasindika ku makitabu ewa Bomaliki ku ofiisi kati bamala okukasindika deni olwokana nasirisi ennyo omutima nagenda okuzaayo tukumukka n'entema omulanga omusajja nagenanga ndamu nankuba bubi nnyo nga bakunzika tandika okunyiga waati nekigattu musinga omunyi kwegamba yali akusonye nga alowooza ofudde oba simanyi kati nga nyiga muno n'engatto nga waje kati omukazi amukwata amugamba not good alarm asaamwala kasita yamugamba bwatyo n'amuzza mu ntebe n'ensirika nemala eddakiika zo nanjiira era amazzi ne bandekaawo nanisibya kutambula akamyufu ku mutwe Bomaliki byamugwako n'agamba omuntu namubagoza singa kyabimukolera n'abagamba naye mumuzze tusale tulabe ekyokukola olwo bakubidde essimu bakubira ku ofiisi Bomaliki oli muwalabu munnaabwe ow'ejjodani ye gy'ayogerera kati Bomaliki bamuweza kutambi akaweereza mu Uganda mu bantu bangirako omwana wange taliwo omukulu abalagako n'akavidiyo akondozo bakyakayina olina abaana bameka mu Uganda 3 ng'omwana wo omukulu ya receiving ey'embeera mwana wange omukulu mwana mulenzi kuba bamana omutikira aliwo emyaka kati nga 29 mu programu ndi mukazi ku yugi ku shaki media kugenda okubeera ng'osanga emboozi eno kati umulemuko katono bwe tuti tugenda kukomawo oluvannyuma atubuulire awo ki ekyaddako kushaki media kwoli tuli mu programu ndi mukazi nyongera okujjukiza gwali eyo emboozi gye tulimu essaawa zino ya mukyala ayitibwa Sumayiya yagenda Jordan kukola yali asuubira nti agenda kufunayo ebirungi bingi yali asuubira nti agenza okukola kubanga yakimanya bwe yali ava mu Uganda nti
gyalaga sinsiye ate abantu bagendamu olulimi lwe bakozesa si lwe lumu n'olwo lwe yali akola ki lwe yali awuliziganya kyova olaba yavaayo amaliridde ng'akkiriza nti agenda kukola ki agenda kukola naye okutuuka eyo bye yasangayo bye twagala okusomesa gwe omulungi ali eyo eyeetegeka okugenda okukola akiinamu essuubi eyakirootako nti naawe olifuluma n'oyo essaawa zino ayinayo olunaku lumu oba n'oyo gwe batikkanga essaawa zino oli ku YouTube channel yo otaddeko Shaki Media olaba emboozi eno funamu bingi ebyokuyiga tufunemu bingi ebyokuyiga mu bintu bino nga tonnaba kusituka kuva mu ggwanga lyo sooka weekenneenye ani antwala akolanga ani ate ampisizza mu makubo ki bamala okkubira omwami mpozi kembadde nerabiddemu keko omusaala nave Uganda nga bamwe bagenda kumpa $250 kati ngenda okutuuka eri nga bampa $225 gwagenda ku kyeyo tokyewuunyanga nga bakutwalidde ku musaala mulala bw'otuuke ne bakusala ki omusaala baba ne babeera bagala kuyisaawo ndowooza mu bwangu kati $225 zalimu $180 ze dinaali 160 ze balinga bampa kati akudda ku mulamwa bwe bamala okukuba ku ofiisi nga bamaze obbakisiza nti nzizeeyo bakwata omwana ono omuto era bamutwala akaaba olwo nga ali mu mwaka mulamba gwe wakuza agera mwaka gumu n'omwezi gumu bamunzijjako nga kali mu maziga bamutwale kati bandeetera emmere eyo bagindeetera ngano ojja kwa mutima gwafa neŋŋamba badde baagala kunzita ate kati ng'emmere yaabwe ngiteeka wansi mu kitanda olwo madaamu ansibirayo mu nnyumba madaamu Laana ansibira mu kisenge bbawa aneme kunkolako kikyamu kyonna kati bwe ngano girya omwana waabwe ajja ampita summa konze Nahamu what happened kati nali sinaamuddamu mama we najja kati agenda okujja omwana akuyita olwaliwo omukulu oba omuto omukulu akawala akakulu nali mmaze okabbako omukwano nga ntasi kafula kakwano kange kuba nakimanya nti omwana ono ekizibu kye lulimi naye kati nali ntansi ogenda nga njiga byakola ki byayagala kati nzijjayo emmere eri muyita tulye ffenna kati aba akwata bw'ati asooka nnyina we yatuukira bannange omukazi yayita bba omwana bamukubye empi nengende nebadde bampadde buto natya era bwe baava nasooka nenjisa mukamuli nenjiwe neŋŋaana okuddamu okulya nze kenyini ng'emmere bagimpa nenenzira eryawaka nenkwata omwezi mulamba mpozi nga nnako enzibyeyo bubbi nenkalyanga nze naye nga siridde bintu ebyakola ki bo bibakuwadde direct kakati tewamanyaako mu nsonga zino omwami ye kikyamuggyako busungu ekyamuttula nze kyatula omwami ono madaamu kumulaga nti nze njagala kudda Uganda ate nga madaamu yali alina okunnwanyisa kubanga yali alabye nga maze okubba omukwano gw'abaana ate nga n'omwami buli kimu ali kusaidiye era kyamulumanga nnyo bbaawe okumukubanga ku lwa shaggaala era ng'agamba omukozi obukozi eyajja ankubye emiggo kakati kwegamba abantu abo bali tebategeerekeka bwe nnyinza okugamba kubanga toyinza kuŋŋamba nti omuntu yali akwagala nnyo ne bamugamba nti ate oyagala kufuluma mu nnyumba yandikutte n'akuwooyawooya mu mpooya mu njogera ennungi naye nga gwe wasazeewo dda nasazeewo nveeyo kubanga nze kye nabeerangako kyali kyokya ku sayidi y'omukyala omusajja ng'ayina keya gyendi naye ng'omukyala era mmanyi omwami ono byonna byeyankola ebikola lwa mukyala era yasalawo n'agamba kuba omukozi nsanyuse mukyala wange kati nkimanya ntya yakyogera wabwa mukyala kati oli omukozi Jessica jjukira kati language zonna yamala emyaka egyo sawe nali Saudi Arabia language zonna yali azimanyika yayiza Oluwalabu Oluzungu alumanyi nga abawulira kati yanzibirako n'agamba nti mukama we yasazeewo akkobe asobole okusanyusa mukyala we naye nga byonna byava ku madamu Layana kati omwana bamutwala n'akawala kyokka baaleka tebasibye ennyumba ne Sayina bwongo budduka ku ezo ssaawa zaali ssaawa emu yakawungeezi kati bwagiriko Sayina bwongo budduka nasigala waayita ennaku nnya mama w'omwami najja kati bwajja mpoyawooya kuba nenjala nnyo era akaana bwe kandaba kaava ku jjajja waako ne babanziriza bonna nengambalaga nti njala kudda Uganda nenkola omwezi ogwasooka nenkola omwezi ogwokubiri nga sifulumye sitolose sidduse nga njagala nveeyo mu buntu kubanga omukyala yannyonnyola naŋŋamba ŋŋume
babawo omukozi omulala kubanga bateekamu senzaabwe nnyingi ze ziruma omusajja naŋŋamba singa bantu batukkirizganyiza nze mbadde ngenda kugula omukozi omulala nkulekera obulamu bwogende kubanga gwe okyuse okuva ku bakozi b'enzize nga mbeera nabo ne mubuuza lwaki madaamu naŋŋamba namukyayi abaana be kyekyayi yali ensonga gye yampa kati bw'amala okumpa ensonga eyo nenzikiriza okugendera kati awo yanvuga yampita byalina bisa byawuyita ampita kati bwampita yansanga njogerera ku simu bwe mala ogyogererako jjukira bebabiranga n'ebisomozo ffe batusibira mu nnyumba n'abaana kati nteekako ennyimba music wa uganda amusangako ajja nzijjako essimu mbu tebayagala nnyimba ze uganda mu nsi yaabwe kati naŋŋamba sirina kuddamu kuba na ssimu naye ng'essimu eyo bagiwa muwala wa omukulu agizanyirengako geemu kuba simu eyo etuuka n'okwatikira naye nava eno nga nakagigula nga mpya ne mugamba njala ssimu yange simu aginzijjako kati olwava olutalo kasa namusaba ssimu yange ne mugamba ne ssimu yange nze nagigwa ku ssente zange ne mugamba ono omwana mufunisi kyokka madamu ng'alina essimu ezo naye ng'ayagala yange agikole ki yabawa omwana naŋŋamba ate nkubirako ennyumba ze uganda bannaye madamu nankuba bwe yankuba ne mugamba guno gwe gusembye okukolera neŋŋana okuddamu nemmere emputtu mu mutima gwange ne mu mutwe gwange neŋŋana okuddamu okukola nankubanga neŋŋana nanfulumya mu wiita nanfulumya ebweru n'ayita bannyina banfulumye nembalaga nti sevaawo nembalaga nti ndi muganda kati kyavamu bwakya nanvuga nantwala ewa nnyina nembagamba nziyako ofisi kati ono yali akolewa maama we olwokuba yali ababegamu buli kimu ng'amaze okumbuulira naŋŋamba sala amagezi gonna ofuluma eki ennyumba eyo naŋŋamba weekalakaasa okukola toddamu kukola kati nange wano nafuna kalandira kakola ki kayitawo kwekalakaasa nneme kukola kati bwe ŋŋaana okukola banvuga bantwala eri ne bampa emmenge enjigaana ate nga bwankuba ekyavamu ne batuusa obaka ku mwami nti nno nkubye madaamu kati bamugamba nti nno mukubye namwetondera omukazi kubanga dini si kikoze nesaali mu nsi yange n'omusajja ne mwetondera kati omusajja ne bampa essimu njogere n'omukama wange omusajja ajjukira nga alabika nali sinampiikinga bulungi ne bateekako ku voice yali waggulu nnyo madaamu ono Shagala omulala gwe nali naye KADAMA munnange nangonoolira Jessica ng'omwami agamba nzira lwakankole oba si kyekyo mbamudize sente ze kati ekyavaamu ne bampoyawoya ne baŋŋamba ngume ne mbagamba muntu ali ku poliisi nze nasaba poliisi ne bambuza kyosaba okimanyi ye kati n'abagamba kasita naye wa poliisi naga kasana ng'endi wa poliisi kati muvuge muteeke mu nju yange ne bakuzzayo ete mu nnyumba ya madaamu kati banzeyo mu nnyumba ya madaamu kati omwami ono bw'akomawo ate ayagala okunzita ddala okunzijawo ye bwe yakoma teyogana kirala era olwatuukawo wa madaamu abaana be basooka okuyingirawo madaamu yayingirawo n'abaana kati bayingirawo n'abaana oyo omusajja era addamu asaba ssente nga sizirina nemugamba baba njagala kunnyamba kudda ku office mufune omukozi omulala kubanga wedde baali bamaze okumpisa obumu ey'embeera yonna nenzira emmere okumala ebbanga nentwaliriza akabanga bwentyo nga ngeno bankuba bwensimula ninga nezifa kirolex nazita zonna kuno kwonna nansasanga kwazi nga nza okujja nabankwata ne bannyika bwe bati emikono mu kirolo yeyo kemiko gye bagamba gye balina enzibu enzibu ennyo eyo kati kyatukeesera nga ndaajana nnyo Abumaliki nenjogera naye ate n'omukazi yali ansapootinga nfulume omukazi nangamba kankulwaniko ofulume era omusajja nagenda nga amaaso kuba mukazi kwange yali ayagala nveeyo baddaki nempangula naye nga sente nazifirwa za myezi 2 tebazimpa ne banfulumya mu nnyumba naye ng'emiggo gye ndidde mukama wange nga ne Uganda teginkubanga okuva nga nkyali muto kati bwe ntuuka ku office namalako weeks zaali 2 nibangaba mu kiyumba ekirala kubanga zino wiiki 2 Abumaliki yandekawo kusobola kubanga ntereera okufana okusinza bwe nali ndabika sikiini naguno omugongo alinga gunnuma ate ne video gye bamuweereza nga ndi mu kkoma nandikawo ne mala weeks era nga noli ne bajja nti yayagala mukozi nga tangaba nanzikirizisa ningenda mu nnyumba endala era bakama bange bamutanga Baba Khalid ne mukyala we nasangayo abaana bana olwo eno basoose ne bakuteeka ku office ne basooka bakutwitinga no nabeera ku office saafuna treatment yonna
kati oli wafuna otya amaanyi n'engalo zino okuddamu okukola mu nnyumba endala gye bakutwala. Just kutaddamu okukwata mu ibex claw nga nafuna na bizigo kosekangako. Bw'osigako ebizigo ziddamu ne zitereera. Ya bizigo just ibyo bitali bya cream. Tukozesa. Habo. Nasibya abo. Jeri kangabe. Kale anti jeri. Kati awo ne banga bya mu nnyumba endala. Nenda akolekwa nenja kudda Uganda abo malike nandiramu. Namatiza anti awala bajja kuba balungi. Era baba kalide yanjagala. Nabeerayo nayo omukazi. Era nayo ngobuzi bwa mukazi. Ngofunda gye wasookera de nayo ndi emigo. Kubanga awo ewoono baba kalide. Bwe nayingira mu nnyumba abaana banyaniza kwali kanako emyaka 11 kanjagala. Ne bampa ebyokulya ntandika emirimu. Nga ko kawuliziganya olulimi naawe. Bali bamanyi oluzungu bonna family yonna era nza osaakoza ku Luwarabu. Tuvola basirumanyi nnyera manyi mu lutono. Kati oyo omwana nanyaniriza bulungi nnyo. Naye bwe mbeerawo omwezi okusana bansasula ssente n'ogwokubiri naye ng'omukyala tayagala kumpa kulya. Era obuzibu bwava ku mwami kuŋŋaana kufumba ng'agamba alina abaana alina n'abakampasa. Kyokka ate buli kimu bakyekere shaggaara. N'agamba nedda n'agamba mufumbe omukazi akolebwa kulina bukyali. Awo bwennyini wetugenda okuddamu ati tuwumulireko tugenda tusooke tukole ku ssente z'abakama baffe oluvannyuma tweyongere okukomawo nga tukusomesa gwe omulungi ali eyo. Nkujjukiza mukwano Shaki Media kwoli Shaki Media yugi subscribinga likinga sharinga link gitambuze abantu basobole okubeera nga bawulira emboozi eno. Tutunuulidde nnyo bamaama ensonga tulina ensonga za fresh tutunuulidde nnyo bamaama nti be bantu aba strugglinga mu mbeera yonna abantu abali ewabulu ne batakkiriza nti omuntu oyo ayita mu mbeera efaanaganako bweti okuba obulungi oba okufuna ekyo kyali. Programu ndi mukazi amanya omugave Ssemakula Shakira nzikiriza mpumulemu katono ate nkomawo.